Yo, fantastic. Kakati omukulu nze muina Mr. President. Nabaganda ngina mu batusako mu bujjuvu. Assalamu alaikum Sheikh. We bali kusiba taata. Sisiba. Yes. Osewulula. Eje kirungi. Ebigenda maaso mu gwango biraba. Kaduka trend nze nnyo. Yes. Abana nabagamba nze sina kye mmanyi nja kutuuka ku source. Oba nnyonyo. Yes. Yeah, that. What really happened? Walatewo okukubagana mwawo katono. Naye nga tuli bumu tewali nnyo kyamaanyi. Omanyi tuli mu kumobilize making sure nti abantu bafuna essanyu ate n'ebyo byennyini balina okufuna terms of profit. Nawunda ddala nga tufunye akakisa ne tukola ne muzeeyi Your Excellency the President. It's high time okulaba nti ffe abazaaliddwa eri bwe tuba tusobola okutuuka ku mukulu abantu abo bafulemu nga si byakweti era naye tulina okusaka netuzaawa ekiseera tuba tumufunye ng'ali ku stage tuba tulina okwogerako naye tumuwulira ensonga ezakasi Tegeza tewaliwo nnyonyo kyamaanyi kyabaddewo. tewali Nawe reacting. ate nga nange Nawe tebakunyigira mu ttooke. nange ate ndi ku stage ndi performing naye nga kati we are good to go tulina That is great. So n'olw'ensonga eyo nabagambye nze sirina kye mmanyi but so far kyetutegeddeko nti tuli bumu. Abasiiba musiibe abo abawo omukisa. Mr. President nze mweyina nja kukyalako mu office one time. webale program alhamdulillah webale program kitambula Amina. fantastic Thank you so much.